Lutamaguzi ku nsonga y'akakiiko k'ebyokulonda naddala okulaba nti nno okusinziira ku kubala abantu ebifo ebimu birabika n'ennamba y'abantu tegenda kwongezebwa n'ebifo okubanga bigaziyizibwa. Honorable Lutamaguzi. Sebo neyanziza nnyo mukama wange nzikiriza okubuuzaako Sebo kubuuza Honorable Tebandeke n'okubuuza ku bansindika mu palamenti abantu b'e Kaasangombe mbalamusizaako nnyo ab'e Nakaseke Kapeeka ne Semuto mwebala okukola. Njagala kusaasirako nnyo omwami Ssemujju ekikuumango olw'okufiirwako muzzukulu wo. Msobodde kuziika chairman Mutibwa ngambye mbadde nina gyenva n'okusaasirako nnyo abantu b'Ensaka olw'okufiirwako musawo Namuddu omukyalo oyo abadde ayambako nnyo mu kuzaalisa n'ebeddwaliro ly'e Nakaseke nga bamukozesa nnyo okubayambako abakyala nga balemereddwa okuzaala. Njagala kulisaayo nnyo mwenna be twabadde nabo twabadde nga tumaliriza olumbe lwa Ignatius Kangave Musaazi awo ettimu na Nambega omukuliko eyo nnyo mwenna ababaddeyo n'omusika Ignatius Kangave Musaazi kubira obeere wambala bangambye nti oyagala kwesimbawo ku ky'abavubuka Youth MP owa Central Region oba Buganda naye olina okudefininga future yo ng'obeera mwesigwa. Njagala kusaba aba ku district yaffe ey'e Nakaseke ekkubo lya Kalagala Mijinje binnyo nnyo 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 Kalagala Mijinje Seggalye binnyo nnyo nnyo nnyo. Njagala kubasaba bannange ab'oku district mutukolere ku kkubo eryo n'ekkubo lya Ttimu na Lugogo nalyo binnyawo nakateekawo ku ssente zange eziwera Ttimu na Lugogo naddala mu Lugogo awo so mutuyambeko mukulukomu ne ttiimu yo ey'oku district mbadde mbasaba mutuyambe ku kkubo. Ekkubo lyaffe lino ery'amatu ga Semuto Kapeeka liri mu kukolebwa era waliwo omufere omu awo mu Semuto yali asazeewo ekitundu kyawali eky'e Nakatandagira kye baabawa ng'ayagala kukikumpanyo kitwala eri ku bibanja bye baakumpanya bw'ab'e Nakatandagira baasaba simanyi compensation sente nene ng'amaze okukola olukujjukujju udiverting ekkubo eryo. N'olwekyo njagala kubagamba ab'e Nakatandagira nga bwe twali ne Mwami Museveni ekijaguzo ku lunaku lwa Nakampi ekkubo lyammwe ne baali bawa nammwe erikyamaawo ku lino lya main nammwe lirina okukolebwa kyekimu ne ku ekijaguzo kwekereziya. Sebo njagala kusembyayo era nga nsaba abantu baffe ab'omu Nakaseke mwegendereze sente zino abagaba sente za PDM oba Parish Development Model n'emyoga bangambye nti babasaba sente nti okuteeka ku lisiti abamu babasaba emitwalo 5 n'emitwalo 10. Okuteeka ku lisiti y'emyoga oba PDM kulina kuba kwa bwereere yakuba nti tutegedde nti waliwo obubinja obukola olukujjukuju waliwo omuntu gwe bangambye gwe baakutte naye tukibasaba busabi nti obaagala okuwa sente ezo tewali wonna w'olina kusasula. Sebo mukama wange njagala kusaba abantu b'e Nakaseke kino n'ensamba okiwulire ne mukulu ono tuula ku finance committee twayisa ambulance 164 ezo yes eno yali addition ezasooka zino ze mwalaba eziriko amanya ga constituency nze nkiikira Nakaseke South constituency bachi esatu webale okubanga okimanyi ntula ku finance committee eyaffe eya Nakaseke South constituency gye mwalabe ye nambe myufu eyajja ku ddwali wabaddewo omufeere omu omukyala ajja agyerimbikamu mbu ye yagireeta ezo ambulance za gavumenti era nabaddeko muwano mulumbe olwawedi awo ekiruganga yewa omanyi babeereyo mu biseera by'olumbe muba temuliiyo oli ne yeetuuma ekintu kyatali mukimanyi njagala omunebaza ambulance y'e Nakaseke eyo eriko Nakaseke South constituency nze ngikiikirira era bwe twali tuyisa ambulance ezo bano bajja kunjulira nze twa finance committee ba special interest groups tetwaba ambulance abasirikale abavubuka ne ba district women representatives tetwaba ambulance ne tugabanya wasigale ndoza ambulance constituency zali abiri era zino sente Mwami Museveni ze yagambye ze twakyusa ze twali tubawadde nabo abaali basigalidde y'ababaka
bazifune n'olwekyo ekyo mbadde njagala kitangaza mbaddeko nga waliwo omufera agyetuma omanyi babagira bazitwala kino kibabulya muli wanabaka bagera dereva lwagitwala nga bamusasula ssente ng'oli agitambulirako nti ndese ambulance z'ababaka ba parliament zibeerako amanya gaabwe n'ebipande byabwe era abamu okuzikozesa omala kusasulayo kasente nga bw'owulira omubaka bwakuleetera tenti ye n'obutebe bwe n'akugamba ate nkuwadde ate sooka onsasuleyo ku kasente n'otambulira awo so bw'olaba ambulance ey'ennamba emmyufu ebeera ya gavumenti ankunyumizeko ekyali ekasanda essebo twanguyeko bannanga akati twanguye tugende ku mulamu wakakiiko essebo onalaba Mike Bukenya yagitwala ku kyale wuwe agambe eyo yange akati nze nsamba saakayana nagamba bw'abanga bwatyo bwakoze mubannyonnyola ate ekyo kyokoze kirungi nnyo mubannyonnyola buli constituency bagiyitaani Kasanda North constituency era kwekiri ku ambulance yo era eba ya namba myufu eriko Ministry of Health ekyo tukikola kuba abantu obiseera by'obulwe bituuka abantu abamu bajja ne babafeera olina omusanga nga yeetuumye kubo waliwo gwe nazirabye yeetuume ekkubo muffe tuli mu kukola ekkubo ly'amatugga semutoka peeka wange kankuweka information chairman Muwonga abadde anteese wano kuninga nti yabbaala eriwa sebo constituency zisukamu 20 ezitafuna naye nsuubira zabadde sente zateekebwa mu eno financial ya budget president yagambye that is corruption ababaka bwe muteeka sente ku kugula ambulance mu malwaliro ga constituency ebeera nguzi era n'azijjamu ezigenda ku roko so baale mugira mukozese ye yaffe ewaba sekitoleko ebamunaanika topic ya ambulance njigaddewo tugende ku mulamu obudde buggwayo tugende ku mulamu gwe tuliko topic ya ambulance mugiveeko akitegedde atategedde omufeera yeekweka ambulance z'ababaka Lutamaguzi tugende ku nsonga endala njagala kusembyayo nga nsaba abagundi abakama baffe ntula ku finance committee ya parliament basebo twayisa abapoliisi n'abasirikale bongezebwa omusaala olubereberye twali tuyisizza okubongeza ebitundu 85 ku 100 minisita wa finance omu kubatuwuliriza ennyo se baakuliriza nnyo bayidewe neerabidde n'okugamba waliwo wampa ebbaluwa nga mulimu ssente nga simanyi ti nno ya musajja bamuyita omwami bamuyita Baba Musisi Tadeo w'emijinje nze wajimpa nenjiteekawo kakati nabadde nkebera nga nno ndi mwavu nga sirinawo na kasente nenkebera ngenda okulaba obwebiri nenjiteeka wali eri sebeera omuneebalizaako yagikuwa se mukulu Baba Musisi Tadeo ow'emijinje nze sitera kulaba mulonza mpaka sente naye nakwewuunyiza nnyo sebo mukama kati mbadde nkugamba twayisa abapoliisi n'amagye bongezebwe sente okusinziira ku economic hardship gye tulimu twasooka ne tuyisa abasirikale abapoliisi bongezebwe ebitundu n'abaprisons ebitundu 85 ku 100 minisita wa finance n'akomawo n'agamba sente tezijja kumala ne tuyisa ebitundu 65 ne bakomawo ne bagamba sente zigenda mu training twagenza okusembayo ng'abakulu mu poliisi mweyongeze ebitundu 100 bano bannammwe bakulu twaba wansi bakopolo bo mwabongezaako oba akatundu kamu bajja kuba kuba amasasi abasajja abo mu mbeera gye bayitamu ffe tetwabongeza nti nno lwakuba nti twakikola kyenyeje kuba nange ndi mubaka parliament owa poliisi alina ebirooto era alina famire nga Lutamaguzi era naye aweerera abaana tosobola kumusasula 45 minisita ajanywamu breakfast ku parliament n'agenda ewaka n'olwekyo mubegendereze banyiivu nnyo bano bajja kubabuulya babadde wedda basindika ku mikutu gyaffe abasajja bano batuzanyirako owa poliisi oyo atuula ku kabangali n'akukuuma gwe minisita n'olekawo kitaawo okukuuma oba mutabani wo okukuuma empewo n'emufuuyira kabangali enkuba n'emukubira kabangali n'akukuuma ewuwo ne famire yo nga mwe mwebise mu masuuka amanene nga mulaba TV tomuyita musiru kaba omusirikale ogwosanga akutte emmundu kaba oyo wa prison waffe twalibadde tusooka okubakuba kuba okimanyi naawe nti omukuumi wa president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe bayitaakirewo Kivumbi naye baamuwambye ne bamutwala eyo
kakati ffe twalibadde tusooka obutabalwanya naye tulaba ebiseera bye tugenda bigenda kwa very dangerous. Mwe abakulu bwe buneerowoozaako nga mulowooza nti mwe mwekka mwagala ssente nti bano ababakuuma olw'okuba bamadaala ga wansi tebaagala ssente tubasaasidde eggwanga gye mugenda odditeeka wagenda kubaza. Nze siri wa poliisi naye njagala kusanga owa poliisi ng'atambula majestically ng'asula bulungi ng'alya bulungi nga ne famire ye bagiwera naye n'otuuka ne wano sibo mu kibuga mukulu Evans mutera okuyita mu kibuga genda kuwano ku Jinja Road mu Kampala abapoliisi basula mu biyumba bya ttaka oyinza okulowooza bagwira bazze wano tuuka wali ensambya. N'olwekyo ssebe ekyo ntandise nakyo abakulu mwekwate mu kifuba abasajja abo bamuyisa supplementary nabo mubongeze ssente zaabwe. Kakati ogenze n'oyogera ku kintu ky'Electoral Commission ebiro bye tulimu byakatyabaga buli we mubeera mu nsingo omusajja azaafuga eggwanga lyammwe yagaana okuteekawo open way nga yeggaliddeyo ng'ateekateeka okukola obwakabaka mu nsi yammwe ng'alowooza nti ye bw'aba taliiwo mutabani we yalina okubaawo ng'awamba gwayagala gwe bawamba gwe baagala gwe batemula ne basongamu ne bamutemula ne bawa obusente ne musirika ne batunda ebyobugagga by'eggwanga nga musigala mutunula butunuzi muti ebyalo byonna ne babibatwalako. Mbadde wano nnaku zino nsekera sebo neetondera jjajjaawo mbiro zanca abataka abamu balina ensonga tubawulirize. Nze waliwo abansinkana ennaku ezo Buganda weeri tuli mu kusaanawo kiro sebo toseka Buganda weeri tuli mu kusaanawo abasajja abajja wano omanyi lwaki nsese sebo okkiriza okwetonda anti nze wuliriza nze omanye ensonga yange njiraba nze Ssaabasajja Kabaka nakubuulya yampeerera Makerere sitera kukyogera naye nakugaa Kabaka yampeerera Makerere era ffe we muba mwogera wano ebyammwe bimwogera fe olumu tuvaawo ne tweyawula ne tugaa tulagawa. So bajjajja bakola batya? Bajjajja bano musooke mubawulirize waliwo ensonga mu Buganda tusaanawo. Bw'otuuka mu Buganda n'olaba nga buli kyali kiraga Buganda weeva ebiggwa byonna mu bisaanyizawo buli kiraga Buganda weeva kyonna bakisaanyizawo. Tulina ekibinja Museveni kyakozesa okusaanyawo ensi yaffe Buganda akiwadde ssente n'amaanyi n'abamu abawadde abasirikale ate olaba batuuka okuvoola Ssaabasajja Kabaka tubalaba bamu batambula beeraga bakitalo nnyo wakati Buganda ng'esaanawo abantu ba Buganda bonna babagobye ku ttaka towulira yanyega bali mu kulya akati njagala bajjajja we bajja basenkedde bonna obawulirize newambiro zanca ogendeyo nali sibawuliriza luli naye nange mbeetondera waliwo abazze ne bambuulira nendabanga waliwo ekitambula oba Ssaabasajja yamaze kwogera va ku kya Ssaabasajja nga tannayogera kuba naye kati bamuwalampa waliwo baafunayo kabaka waabwe abawa ku ssente naye nsebo bajjajja mbeetondera waliwo nange ensonga ze nnalabye nti tuli mu matigga era bwe tutaweerwa nnyo tusemberedde okuva ku maapu ya Uganda nga Buganda. Omusajja ono yajja n'oluyaayeyaye nti no Obote yakola bubi nnyo okozesa emmundu direct yali badde akozesa amagezi tugenze okwekanga nga tuli mu bbanga abantu mu byalo yonna babagobye ku ttaka mu bibuga babagobyemu mu bizinesi babagobyemu abayogeranga tebakyasobola kwogera osanga boogera ku biboozibozi ebitakwatagana ebirimu okulya n'ebitakwatagana n'abantu babwa. N'olwekyo sebakonkogedde jjajjawo bw'omulaba yabadde alina okujja ewa Ignatius Kangave musaaze Timula kubaawo mpitibwa nange muzzukulu naye n'atajja era eyakulidde okusumika bamuyita Kasolo waawali naye nabadde njagala kumugamba nti waliwo wesaakutegeera naye kati waliwo ensonga enzimu ze nnengedde okutegeera mu biro kubanze neewa obudde. N'olwekyo kyekimu nekine ekyakakiiko k'ebyokulonda mu budde buno ensinga njavu bayongeza baagala kwongeramu constituency endala 35 constituency empya. Bwe tubadde tugambira nti bannansi bali bubi twetaaga tukendeeze ne constituency eziriwo mpitirivu n'ababaka abamu toli bawulirako ng'ateesa mu parliament mubawulire eyo mu nnyimbe mbwe mubaka wa parliament ng'ali mu lumbe gy'ayogerera naye gy'ateeseze oba ku mbaga ekirondeesa omubaka kujjayo ddoboozi. Kati nkuwa ekyokulabirako tulina ababaka bangi ng'oggyeko bano mbawulira nga boogera si lwakubanga bali wano. Nsamba ono yaleetako ku tteeka Museveni yagala n'omukwata bamufulumye mu parliament ne baligoba ono yajja ku lw'abavubi be Tebandeke naye njagala ombuulire babaka bameka bona nsooka kugamba wano mu Buganda b'owulira nti ono baamulonda era n'eddoboozi lye liwulirwa
batono kabobe wano ku radio bayita kuba olumu balowooza mboluzungu lwokka abantu bawulira n'omuyita wano nti jangu oyogere ku nsonga wano n'obanoonya nga tobalaba naye basanga eyo simanyi nze ng'owamwe atabavaamu nze ng'owamwe kakati tugenza okwekanga nga tulina imbalance nene njagala kubuulira ekintu kino twasaba electoral reforms ezeetaagisa twetaaga akakiiko akali independent kuno okulonda gwe tugenda mu siku ekwa bulijjo Museveni wajja n'atubbako akalulu n'atambula kubanga either tuwangula oba eggwanga tulita kubanga buli muntu gw'otunulako abantu bonna mu bibuga babagobyeyo abantu bonna balinga bamasiikiri mu nsi eyaabwe naweereza ono omukulu Kakoozi ono yali honorable Wekabula kati akiikira mu yala namuweereza nga bampeereza vidiyo z'abasajja be bayiwa wano mu mabaasi ekiro n'agamba Lutamaguzi mbadde nkoberera omukutu gwo kino kiri wano mu Uganda ntidde nnyo ebyalo byonna babibagobako n'otuukeeyo mu byalo basindise bamanerenda bonna boogera olulimi lumu okwetooloola eggwanga buli muntu property bagitwala eri kuloni buli property eri kuloni wano kakati n'olwekyo twali badde tusooka ne twekuba mu kifo ddala ffe nga ababaka ba parliament kuba waliwo reforms ze basabye ezeetaaga okuteekawo referendum nga tumaliriza nga maliriza n'ekyo sebo ezeetaaga okuteekawo referendum tetugenda mu kalukano ka kyenyeje nga bwe mubadde mukola nti Museveni ataddewo akaluluke balina okumulangirira najja n'ababba akulira akakiiko n'ababba n'asigala ng'aleereeta mu nsi yammwe wano nga mumukubira ne mu bugalo kuba babawadde obusoda n'obusente akaluke tugendamu naddala nga tusaanawo ensi yaffe nga buli omu ali ku kisenge ng'abaweerera abaana temukyasobola kufuna mirimu olw'amawanga gammwe temulina connection ng'abaalinanga square mile z'ettaka nga mubeera mu byalo nga mulima zonna bazibagobyeko abasajja bazeddiza mwe mubeerawo ku 10 simanya 5 ku 5 abaasuubulanga wano nga mwenna babagobye mu business abali ku nnyanja bonna nga babagobyeyo tebakyabeetagayo bataddeyo amagye ng'abasajja balagira gwe balagira ono omutte gwe batemula ono omukwate gwe bateeka mu kkomera ne ogenda mu bitongole ebya justice nga mu judiciary gy'onoonya justice singa tokyamulaba ng'owulira lukolosofa na lulatini lwe lwogerwa embeera tegenda kuba ya bulijjo neyanziza nnyo neyanzege nsaba bano ababaka bali wano ebiro byakyuse kale honorable ebiro omuganda agambe enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo ebiro bye tulimu naddala mu abantu b'omu kyalo be bagulirira n'obuntuntu obutonotono n'osanga omusajja mukulu aweddemu olw'obusoda obuntuntu bwe babawawabwa najja n'akaaba owaayo nalebo kati mbadde wano n'ono Bukenya aweereza yiyo message ngenda gikuwe waabwe basenze ebyalo naye tekikwekanga nga leero yeebase ne mu kitisaati kya kyenvu kyatambuliramu n'olwekyo twagala kubagamba mu abali eyo mwatulaba bubi awali omukka tewabula muliro onalebo fundikira akadde kaweddeyo fundikira nakyo mwatulaba bubi naddala wano abantu ba Buganda nga bwe mwalaba obubi Kyagulanyi kuba babawadde ssente mbo Kyagulanyi wano tannatusaba kalulu era Kyagulanyi ebiro bigenda kutuuka statement eno Kyagulanyi yagyogerera ng'ali ku nnyumba ya mugamba omusajja omu gye yakoonawo n'agisendawo n'atwala ewuwe yagamba abantu ba Buganda ebiro bigenda kutuuka nga wano mu Uganda mwe mutalina wammwe n'ebiro bigenda kutuuka abantu ba Uganda nga buli omu abuuza bino byatutuukako bitya kubanga kati n'okulonda sebo mukama wange bateekawo okulonda naye mwe nga bannamawulire mwe mwali badde musooka okugamba mu bwavu buno oyongerawo otya constituency neyanziza nnyo neyanzege awali omukka tewabula muliro abadde honorable Olutamaguzi bantu bange mukama wange batono nnyo abadde batuuliriza njagala kwebazaako mukulu Kalisa Ekoko Gwanga mukulu Kizite Nabbiika mukulu Vincent Ekifampa webale kutuuliriza mubuulizi Ssennyonjo webale kutuuliriza naawe oli awo waffe Kapeeka mukulu Leo Mukoyo ebaamusuuta webale kutuuliriza Sheeke Mawulana Ekirinnya mukulu Mukwaya Essemyungu Omutakaalooni Mwagalwa Nakaseke Sebo nkutumiddeko nnyo Kiamaani waffe Mutibwa Sebo naye nkutumiddeko nnyo Kansala Waswa Esseggalye Sebo nkutumiddeko nnyo Kansala Semusumulule Sebo naye nkutumiddeko nnyo ne Mwami Yoweri Mulule mululaawo mu Lugono naawe nkutumiddeko nnyo ne Mwami Byeseze e Buyungwe ne mukulu Mike Zibugawo ku kampu Lutamaguzi nkutumiddeko nnyo ne Mwami Friday Sebo e Kankwale neyanziza nnyo Sebo mukama baba kugoba ku kibanja olutalo lwe tulina lwa ttaka mululaba embeera gye tulinamu essimu yange eri 07557 69 47 54 0757 69
4754 Wangala Aisa Abasajja Kabaka wa Buganda.